Leero ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu 2025 tuli wano ekiboga ku ssaza oba ku kisaawe ekyokusaza nga tuli ku mupiira ogwategekeddwa Pauline Juliet ng'eri wamu ne Rotary Club of Kiboga nga baagala okugoberera oba nga baagala n'ekiruubirirwa ekyokubeera nga at least bayonja oba bateeka amazzi mu kitundu kyaffe ekya Kiboga mu community y'Ekiboga. So omupiira guno baguyise corporate league nga balonze ebitongole ebyenjawulo, so babironze bijje bizanye omupiira ogwa corporate. Era omupiira guno ngeri gye guzanyiddwamu ojja gulaba olaba engeri gye guzanyiddwamu ekisaawe bakisemimu emirundi kumpi ena. Kitegeeza nti abantu betusuubira okubanga bali mupiira guno bonna bazanyi bavudde mu companies oba mu bitongole mwe bakolera. So omupiira gwazze kugatta lumu wamu n'okugatta companies ez'enjawulo nga tulina ekinyumo, so nga ate ekinyumo kyakigendererwa. So saawa zino tuli mu semi-final, omupiira gukyagenda mu maaso nga twagala tulabeeko omuwanguzi era waliwo ebirabo byamutegekedde nga Pauline Juliet ne Rotary. Omupiira ogutegekeddwa mu ntegeka bw'eti oba gye tuyita corporate gala gwe gwasoose okutegekebwa mu disitulikiti yonna eya Kiboga nga gwategekeddwa ku kisaawe ky'okusaza mu Kiboga Town Council. Newankubadde kampuni nnyingi ezeetabyemu, ezimu ku kirabu zasobodde okwewandiisa zazze mu bungi ddala n'abawagizi baazo okulaba ng'omupiira guno gugenda mu maaso era nga gubanyumira. Mu nteekateeka y'omupiira beegabyemu guruupu eziwera ddala 4 ng'era bazitumye amannya ag'enjawulo. Mu guruupu zino mwabaddemu ttiimu eziwera 7 nga zino balina okuba nga buli muntu ali mu guruupu azannya munne okutuuka we bajjamu 2 aba basinze bagende mu quarter final. Ne baddamu ttiimu 8 ezanywedde muzini wa zaakendo. Wabula guno 8 we wabadde okulya n'okukombesa wani kuba buli abadde ayitawo nga yeesogga lumu semi-final. Ezimu ku ttiimu zinaatamegwa ezatuse ku semi-final mwabadde Kiboga Light College, mwabadde Centenary Bank, mwabaddemu abakozi ba district wamu ne Total oba bano abakozi b'amafuta. Omupiira guno gwagenze okuggwa nga kampuni 2 zeziiseewo okwesogga oluzanyo lw'akamalirizo okwabadde Kiboga District Local Government wamu ne Centenary Bank. Twagenze okumaliriza omupiira nga Centenary Bank eriddemu mu bannaakendo bwe yakubye Kiboga District Local Government eggoolo 1-0. Omupiira guno gwanyumidde nnyo abawagizi newankubadde ng'obudde bwatuse ne bubakwata. Omupiira era gwagenze okuggwa ng'essaawa ziri mu 1 n'eddakiika eziwerako ddala. Omupiira guli mu ssaawa kumpi 1 ey'akawungeezi. Abateesiteesi b'omupiira guno aba Pauline Juliet wamu ne Rotary Club bagenze mu maaso ne bagaba emidaali eri abo abazannyi ababadde mu kifo ekyokubiri wamu ne bano abakulembedde. So nga ate mwabaddemu n'ebirabo ebirala ebyetoololedde ku abo ababadde bakoze okusinga ku bannaabwe nga best player, ng'omukyala asinze okuzannya omupiira, nga goalkeeper asinze okukwata. Buli omu yagenze afuna ekirabo kye. Mu birabo ebyaweereddwa oyo n'antameggwa owa Centenary Bank mwe mwabadde embuzi ennene obulungi ddala era ng'eyabalirirwamu akasente akawerera ddala okulaba ng'ewerekera ekikopo ekyabadde kitegekeddwa. Omupiira bwe guti tugusuubira okubeera nga gujja kuyambako okukulaakulanya ekitundu kyaffe n'okugatta awamu ebitongole ebyenjawulo kuba buli kitongole kikola omulimu gwakyo, nate bwe bafuna omupiira ogwawamu gusobola okuba nga gubagatta okusinziira ku bitongole ebyabaddemu. Buli omu atenda omupiira guno kwali tagulabangako okusisinkana bannaabwe aba kampuni endala. Olabye engeri omupiira gye gwatambuddemu era omuwanguzi yaweereddwa ekikopo n'aweebwa na buli kimu kyambadde alina okufuna emidaali wamu n'ebirabo birala bingi ebiweereddwa abantu eb'enjawulo. Tusuubira nti liigi eno ba corporate league ejja kuddangamu n'ebigendererwa ebyenjawulo. So nkusaba genda maaso n'okugobera Focus TV, genda maaso n'okunyiga subscription button oba subscribinga, nyiga notification button olabe ng'ofuna ebintu bingi ebikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo, ebikwatagana mu bitundu byaffe ebya bulijjo mu ggwanga lyonna n'ewantu wonna wonna oyinza okuba nga osuubira. Puroguramu nyingi eziri ku Focus TV tukusuubira nti byonna byonna osigala ng'otwekumiddeko tuba tusobola okuba nga tubikuwa mu ngeri yonna buli lunaku bwe tukuba updates. Nze Ade Wilberforce Sekirime Muyanja. Kusubscribinga ku Focus TV bingi